ono ye mubaka eyali mu Lubaga North era mukulembeze, ate nga oli yali mu North mu Lubaga ng'ono ali mu South nga mukwano gwe ddala. Tujja basaba tuwulirize, tubasaba abali wabweru eyo tugezeeko kulaba nti tetukwata bye tutalina kukwatako. Ssebo Honorable Kasiba nti bakungubazi bannange, Maama Ani mukyala waffe, nze mukyala muko, abaana baffe ne famire ab'enkozi Kato obutaka bungi abadde azaalibwa, mikwano gye Kato abatutasobola kugenda ku mbaga yeeno bweti, tumanyi abantu bakyajja era tetujja kujyawo, naye embaga mwebale nnyo mudifayininze bulungi. Kato abadde munnakatemba, wadde nze ate yaŋŋamba nti ye si munnakatemba, era nannyonnyola ekigambo nenkitegeera nti ye producer era kampani ze mu Katemba baziyita production, era namenyera ne products ze bamisaaki n'abalala ne mugabo okinnyonnyodde sikyakuyita munnakatemba, era tubadde tusinkana nga nze muyita producer. Bannakatemba baproducer banne mwebale kujja. Nakola ne Kato mu CBS era naŋŋamba nti ye si bunnamawulire, nti ye musomesa w'abawuliriza, era n'abinnyonnyola nanga nti ekyenjawulo ye tasomesa nga abalala, asomesa nga bw'asanyusa. Era obulango bwa Kato nga kizibu nnyo obutakuguza ekyo kyakusomeseza nti kyekituufu. Bannamawulire aba CBS mwebale kujja. Kato abadde mukulembeze ku ludda lw'ebyobufuzi, era nze twali naye ku CBS emyaka 9 nembira naye mu Parliament emyaka 5, era ebiti ebyo ngenda kubijabulajabula njogere ku bitono ennyo byensobola okwogera Kato mu kise kyetumwogerako nga tukuŋŋaanye wamu. Ng'aboogezi abasooseewo bwe boogedde, Kato abadde tasangika. Ebiti 3 talina waatalese mukululo gwe. Bannakatemba banne n'abayimbi abali wano bamuwaddeko dde obujulizi nti mu kisaawe ekyo n'abatannazaalibwa bajjamu bategeezaako nti twalinayo omusajja gwe bayita Kato Lubwama. Ffe ababaddeko naye mu mawulire, naddala abaaliko ku CBS nga nammwe abawuliriza kwe muli, kizibu emirembe eginaddawo nga tukyali balamu ne tutagibuulira ku Kato nti yaliwo. Rediyo ezo nzibu ngera okuyimba, ova mu nsi essaawa 2 nga tekyali akumanyi. Rediyo Kato yavaayo emyaka giweze nga 7, nze oluusi ngenda nempulira ng'amuwulira, ng'owulira waliyo Kato Lubwama. Ebyobufuzi bino bizibu, obeera mu Parliament emyaka 3 naye nga gwe weemanyi n'abo abakusindiseeyo. Kato ne bw'omwogerera ggulu bakuga nti waliyo omubaka Kato Lubwama gwe baawulira nti akiikira ekitundu kye bayita Lubaga South. Nkyaya leero mbadde mpuliriza CBS nga Deputy Speaker, Right Honorable Deputy Speaker wa Parliament amuwako obujulizi nti Kato yaleeta kiyise life mu Parliament. Kato abazungu bagenda ne bagamba nti a word to a wise is enough, nti omugezi
omubuulira kimu kimumala naye ate Kato obadde oteekwaga nti a word from a word is enough. Kato okumanyibwa nga munnabyabufuzi mu paalamenti tekyamwetegesa nnyo kumala biseera bingi ku fulo ya paalamenti. Kato amaloboozi ge nga baagukuleetedde talina waayogerera n'amala ddakiika 3 naye ekintu kye kisobola okutambula ne kimalayo Uganda ng'ayogeredde ebigambo 3. Abadde yekkiririzaamu Honorable Kalwangondo yayogedde nti nga bw'anajja okukubuulira ekigambo kizibu nnyo kimenyawo kubajja yekkiririzaamu ate ng'akitegedde nnyo. Era abamu badde balowooza nti byayogera abavuma buvumi abatamubadde kumpi gambabuulire naye bw'aba alina weakness gye yeemanyiiko agamba. Nze Kato ekyo sikisobola. Twali mu paalamenti nga tuli kutogikwatako ne tumala mu lukiiko essaawa 3. Twatula okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 7. Paalamenti ng'etandika ssaawa 8. Kato nga y'omu ku bakubira n'amasimu abatuuka leeti. Bwe tumaliriza tugende twenganga abasajja. Kato n'aga nti eyo mugenda temumpita. Ebyafulo ya paalamenti si byange. Eyo mugende mwogane nabo. Nze kye muneetaaga ebweru waayo wendi. Era tewali mulundi gwe twali twetaaga Kato Lubwama ebweru wa paalamenti n'atabaawo n'atakola kye twali twagala. Era bamwogeddeko wano nti yagamba nze munonde ngende yakozesa ngende ndye. Ebigambo bye obeera okumpi naye n'abikunnyonnyola ng'obitegeera n'obitegeerera ddala. Nze yagamba omulimu gwe yasaba wano teyasaba kgenda kwogerera abantu b'e Lubaga mu paalamenti. Yasaba abamobilizinge ng'asinziira mu paalamenti. N'agamba nti abamusookayo boogera okusinga ye ku ye nti nze mbadde musiro okusinga lukyamuzi nga ndi kiwojjolo. Ebyokwogerera abantu Lubaga South teri kitali ku likodi kye babanja. Nze ngenze kuba mobilizinga basobole okukola ekyo kye balina okukola. Era ekyo yakikola. Kato talina kigambo ky'abadde agamba nti ngenda kukikola n'aba ng'akulimbye.